Munnange abamanyi enkola yaffe wano ng'owandiika ng'otypinga ng'oyogera nti lutuwe maada. Munnange jjo nga tukola show gye twakoze twabadde twogera ku bintu 12 ebijjako abasajja ze twayise turn-offs nga relationship yammwe esobola okufa nga tennaba kubeera nawo. Kyentegeeza relationship nefuna miscarriage. Bw'oba tewalabye show eyo nkwegayiridde bw'ofuna obudde ddayo ogirabe. We're talking about the 12 turn-offs to guys that even lead to the failure of your marriage, your relationship. In actual sense, nga ne relationship tennaba kubeerawo. Nebanga etandika from nowhere, nebula. Nabagambye nti osobola okubeera nga relationship yo ya wiiki, ya mwezi, myezi ng'ebiri, myezi 3, omulenzi n'akwagala, omuwala n'akwagala, from nowhere n'abuza omuliro. Ntera okusaba ekigambo kino ne ngamba nti bw'obanga oli eyo nga byenjogedde birina engeri gye bikukutteko nga kyakutuukako, nga kyatuuka ku mulenzi wo oba kyatuuka kw'omu ku ggwe kumu ababiri, osobola okuba ng'osinziira ku bye twogedde n'ojja n'ogabana naffe experience eyo olw'okuyiga. Wano omuyigiriza omukulu si yenze. Nyinza oba nga nze nkola kimu kyakuteekawo platform then ne tugyeyagaliramu buli omu n'aleeta ne tusobola okuba nga twezimba. Kyova olaba ojja kuwulira ebyange ate ojja kuwulira n'ebyabalala emirundi mingi ng'abantu abalala boogera bye bafunye oba bye basisenkanye mu bulamu bwabwe ne bitubeera lessons. Kakati bannange ne wajja sister mwewuunyizza. Nali nkoze ku show naye sister wandeetedde okusanyuka, wandeetedde okukaaba, naye nga kukaaba si kwa nnaku, okukaaba nga kwa ssanyu, ne mpulira nga neebaza Mukama, ne mpulira nga ngulumeza Mukama. Wankoze ekigambo nakati nkyewuunya era ne ŋŋamba nti mu nsi bwe tuba nga tulina abantu nga ggwe, bannange erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala onkwate empola, ogenda kumpa obudde bwo mukwano, tugenda kukwatagana byenjogera, oyagala okubimanya kubanga wulira nga njogera by'otannaba kutegeera, naye ogenda bitegeera. Kakati ng'ate yo sinaba kugendayo, njagala okusanyukira sister ate yatwala obuvunaanyizibwa obw'okubanga bwe yawulira ebigambo ku channel eno ye kyeyakola kyekyokwongerayo message n'atamanya nti alina obulamu bw'omuntu omulala bw'ataasizza. Ebiseera ebisinga oyinza okuba nga olikomendinga bulikomendinzi mulwadde eri dokita, nze siri dokita, naye n'olikomendinga omulwadde alina ekizibu n'ojjukira dokita gwe baali bakugambyeko eyajjanjaba ekirwadde bwe kityo n'omugamba agendeyo n'okyusa obulamu bwe. Kuyinza banga kumulagirira mulimu ng'anoonya mulimu, okulikomendinga kuno kukulu nnyo. Kyova olaba ntera obbagamba nti bw'osanga ebiri worth ku social media share, kubanga tomanya omuntu akyetaaga ayinza banga siggwe naye ng'omulala waliwo eyakitukolera. Tetwagala kumuleka mu bbanga Rachel nga tetumwogeddeeko. Please. Mr. Sozi nkulamusizzaako ssebo gye baleka emirimu. Naye Mr. Sozi olaba sister embeera gy'ayitamu. Eyo embeera nange nagirimu Mr. Sozi singa si kubeera nga natandika okuwuliriza programs oba oliawo singa nze omu ku babalibwa nti baafa. Mr. Sozi gaye yanumya ng'omutwe nga kumulowoozaako n'owulira ng'omutwe gukuluma. Nembeera nga siri bulungi ewaka ne baboosi bange naye ng'obuzibu bwonna buva ku ye. Nze nga buli we ndowoozaako nnyigira buli kiramu kyonna nenkyawa buli omu, naye neebaza omuwala gwe bayita Rachel Mirembe. Mpulira otera nnyo okumwogerako awo. Eyannyamba okunzindikira linki eva ewuwo. Okuva we natandika okufolowinga nawulira ng'omutima gwange gwakkakkana, nawulira nga oba ndi ntya bannange nze nkwebaza bwebaza. Naye sister kyalina okukola yeewe time abeere nga talowooza nnyo ku oyo gaye asobola okukikola kuba nze kyayitamu ndabira ddala nga nange kyennalimu. Newe embeera nga nakivaamu nzikiriza nga naye aba asobola. Naye abawala tulabye n'ebizibu naye maama tukwebaza Mr. Sozi kubanga wavaayo. Kuba obeereyo n'ekizibu nga mu butuufu n'owokinyonnyola omuntu kiba kizibu kya kutegeera, naye gwe bwe wajjanga
kumpi olinga ng'eyasoma buli ekiri mu mutima gwa buli omu. Buli azze n'ekizibu kye tobula solution gy'omuwa ate n'akikola n'abeera ng'avvuunuka obuzibu bw'abaddemu. So Mukama akutuweera omukisa mukwano, akutuwangaalize, akwongere amagezi agongera okutubuulira ebingi ebisinga. Kyalabeki yeebala okutulabiririra. Okay, thank you. Era tetuli proud wano. Ffe twebaza Katonda atukozesa. I am not perfect at all. So, nebaza Mukama ankozesa. Ate mulebe kulooza nti Katonda akozesa abatukuvu anaabajjawa mu nsi eno ey'abalamu ensi y'ekibi. N'olwekyo ffe twewaayo bwewi Mukama tugamba Mukama ndi mubi ne bw'oba ng'olina omukisa gw'oyinza okumpa ng'onfudde omuzindaalo, onfudde omukutu, onfudde vesi oba omusuwa gw'oyisaamu okutuusa ebigambo bye bitaasa abalala, neyanzizza. Ekyo kitwebaliza Mukama. N'olwekyo sister, I can't take the credit. I'll take back the glory to the mighty Father. Who am I? So, nze ndi just microphone ne Katonda n'ayisaamu ebigambo ebibye. Nga njagala okugenda ku sister w'olwaleero gwe sinaba kugamba biki byayogerako. Twajjiddwa. Nze nabagamba siri motivational speaker, guys. I am not a motivational speaker. I am not a kojja. I am just a brother. Full stop. I am just a brother. Your brother. You are my sister. You're my brother. Your relationship yange nawe. You've never seen me. You've met me once, maybe twice, but I am telling you, I am not a motivational speaker. Why? I have experienced the bias eri aba motivational speaker. Mungeri abamu gye babategeera obubi. Njala nkozesa wano eddakiika zigenda b'ekinene nnyo 5 tugende ku show yaffe ey'olwaleero. Bear with me. Show ya leero nina ebintu bibiri ebindi ku mutwe. Ekimu kya nnaku ate nga kya ssanyu. Then kino simanyi we kigwa. Nalabye okusinziira ku bye nalabye, Sophie Tebby akola show ya lunch time. I think it's from 1 to 4 p.m. emisana ku Mandu, so that is CBS. She's a good presenter. Tero kola ne gaya nyumire nnyo babala bakuba obuyimba n'agamba akayintu kati kam mazima. I just find it funny and I like it. So of late mbadde mpuliriza nnyo show eyo. Nenga ate siwulira nnyo ebyo byayogera ku relationship oyo Sophie. But later ekiro nendaba ka video nga aba NBS badeba I think ndoza Anikat. I don't know. Ne Anikat chenzuka kuba nawulidde ng'eddoboozi linga lya case nga bagenze Sophie oba wabeera nawule wansobere ngamba awabeera ne munange yamanyi nga Guy ayogera. Guy nga amugoba mu nnyumba nga matwala buli kimu abatabirabye, then mugenda kulira bye mbagamba ababirabye kyenjogerako kitegeera wakirabye nga bagamba Guy agamba omuwala ofulumya ebintu buli kimu kyoyagala twala. Babadde n'okwebikira beebikiridde bulungi nga tebaagala bamawulire kubalaba. Newankubadde nawulidde omuwala oyo oba omukyalo oyo ng'alina ebigambo bye yabadde akasukira, sima abadde bamusaddaakira mu nnyumba biki n'ebiringa ebyo nsobola obisuubira mu mukazi yenna, naddala omukazi nga kabikkuse. Abakazi abamu kasita kabikkuka buli ekisobola okuyita ku mumwa wano, ekyamakulu n'ekitali kyamakulu, ekituufu n'ekitali kituufu asobola okukyogera. Tembalaba abeera ku poliisi n'agamba nti abo abaana si babo, naye nga abaana empumi n'obubakko bonna bw'oyo omusajja n'amugamba gwe tolina ntobe nzaalamu bano baana, ate n'amujjukira ku school fees ng'amwagalamu school fees. Abo be bakyala abamu. Kakati kiri bibiri bye njagala okujjayo. Ekisooka kiraga nga kiringa Guy eyalusse olukwe oluleese ab'amawulire. Ekyo tukiveeko. Bwe tuva ku ekyo, mu kunyonya kwa Guy okulala kwe nalabye kwabadde kulaga nti mukazi we abadde aleeta abasajja abalala mu nnyumba era ng'agamba mugende mukebere wardrobe oba temulimu akaveera akalimu engoye z'omusajja. Ekyo nakyo kirala. Byonna omusajja oyo byabadde ayogera katukitwale nti bituufu kubanga ayogedde n'akamwa ke. Naye bannange omukwano gw'ennaku zino ogw'okwezibira gwaddawa.
siri wano nga mpagira Sophie ate siri wano nga mpagira musajja kiringa eri zombi okuzibira kwa ddawa kyogamba nti bw'ona osanga balo nga akukiitinzeeko olina kugenda ng'omwanika mu nsi yonna nga bwe yayenze kyogamba bw'ona osanga mukazi wo n'omukwatira mu bwenzi ogenda kuyita ekika kye kyonna okikuŋŋaanye okumulaga nga bwe yayenze kikyogezaako okujustifyinga that you're very innocent and she's so bad. Mbabuulire kyebayita omukwano but brother siri motivational speaker nagezaako okwetegereza nnyo definition ya motivational speaker nga si mwengwa definition y'abakojja nayo sinnabagiraba naye nga si mwengwa nze ndi brother wo oli sister wange oli brother wange bwe nasomye nagenderedde nnyo era mbabulira ekiro kyantwalidde obudde nga mpulira nina engeri gyennumwa bawuli agamba nti kyobola nsikyagobera ba motivational speaker nyinza obutakozesa nnyo ekigambo ba motivational speaker njagala nkozesa ekyokulabirako wano nga kyabuziba olw'okugyawo bye njagala okuyigiriza. Waliwo embeera eyatuukawo njagala nkyogere mu ngeri y'amagezi nzijeyo kyenjagala otegeere naye nga sirina muntu gwe nnumizza. Waliwo saga eyagwako wano e Uganda tombuuza ddi n'ebyenjogerako bituufu ndi muntu mukulu anywa kyayayokya nga tebamuwozezza. Saga bwegwawo epasta ng'alina omwana naye omwana ng'alimu engalo omwana nga yeemakula pastor ne bamujjane mu kitundu ekyo ne bamutwala mu kitundu ekirala of course nga kino si kye kimuggisizaamu n'asaba omwana bagende mu kitundu ekirala gye bamusindise omwana n'agaanira mu kitundu ekimu. Njagala kukutegeeza omuze gw'okubaamu engalo empanvu tegwamuvaamu finally gye baagenda okubba gye baamukwatira ne bamukuba ne bamutta. Byenjogerako actually oba saagala obikkirize naye ng'ate ge mazima amasengejje omwana w'omusumba ne bamutta. Kati abanguwa okwogera bino bye batera okwogera kati oyo omusumba abuulira njiri ki? Abuulira endiga endala zonna n'aziriisa n'alema okuliisa eno endiga eri mu nnyumba ewuwe omwana w'omusumba batya nkireese ng'ekyokulabirako. Oyinza banga oli musomesa ono omusomesa omulamba abaana be ne bagaana okusoma kati asomesa biki? Asomesa gwokulya driving school muyigiriza abantu okuvuga emmotoka ate ye yatomedde. Motivational speaker bebogera abantu ku bya business bebawa abantu amagezi ku kwekulaakulanya ye nga siraba kalinaaye. Ono musawo yalemeddwa okujjanjaba abaana be bonna ne bamufaako ate nga musawo ajjanjaba abalala. Ne kenjagala okusembyayo kino nkiwumbewumbe lwaki nkireese bwe twali ku abamanyi mwami Lule ku channel mumumanyi sinaba balaga video eyo naye nga tugiina beebaza olwa Katonda okubawa ezzadde eri abaana bana omulundi gumu. Ne bwe nagendayo it's a week back bwe naliyo ku mukolo ogwo omusumba yayogera ebigambo bye siryerabira n'agamba yanyumya emboozi ku mukyala eyali amanyiddwa mu kitundu okugaba enzaalo. Maama mbu olubuto bwe luba luwaagaana bwe bakutwala ew'oli omukyala ng'omanya kiwedde. Mu mbuuzi yalina abaana bameka wadde akalema wadde akabiibibi teyalina mwana n'ogwo. Kyogamba nti ekyo kyekitegeeza nti oyo bw'atyo tasobola kuwa muntu luzaalo. Bino ebintu ebimu byetaaga kwogera n'amagezi. Abantu tulina speed mu kwogera naye nga wano waliwo ekisoomooza. Njagala kuwa ekyokulabirako kyange nga sozi ndi mufumbo. Kakati wano we twesanga abantu aboogera ebintu bino nze njagala munjawule mu balala ababyogera. Era we njagala okusabira mukyala w'omuntu agezaako okuwa abalala essuubi ng'oli mwami wa mukyala
agezaako okuwabala essuubi n'okubalaga nti ebintu bisoboka, leka kulowoozanga nti akola obuvunaanyizibwa obwo yenze soza ali mu kwogera. Obuvunaanyizibwa buno Becky abulinako obuvunaanyizibwa ebitundu 100 ku 100. Ayinza okuba nga ayagala, ayinza okuba nga tayagala. Naye bisoomooza ng'ojja kujja era we ŋŋambira nti abantu bano tuba twetaaga okuyambibwa abali in line with me n'abala bonna be njogeddeko. Bw'obanga omukyala nga bbaawe ayogera ku by'enkulaakulana ng'olaba ewammwe tewaliwo kulaakulana, please bwe kiba kisoboka noonya engeri yonna omuyimirize okwogera ku development ng'ewaka ekigambo development kiri mu theory. Tuyambe buyambi omutuuze omugambe nti either tubeeko bye tukyusa naye kino kiyimirire. Bwe kibanga kino tisobola ttereera, toganyanga mwami wo kwogera ku bintu by'okkiriza nti abyogerako bwogezi tabikola. Era nze njala mbabuulire obunafu bwe bubaawo n'engeri gye bulabika ng'oli abadde wa kyakulabirako naye gwe mubadde musuubira nga ye temukolanga judgment ne mugiteeka ku muntu omu. Sophie alina obuvunaanyizibwa mu kufeiringa kwa relationship ye, n'omwami we alina obuvunaanyizibwa mu kufeiringa kwa relationship oba marriage yaabwe. Enjawulo nti oluusi avuddeyo n'ayogera gwe tuwuliriza ne twerabira nti oli ayinza okusirika ng'abadde n'ekigendererwa. Njagala okukiddamu kikole ku bino ne mu bulamu obwa bulijjo. Bw'obanga olina omwami wo ng'omusuubira okuba nga abeera wa kyakulabirako nga n'ebintu n'ekifaananyi kyasiiga eri ebweru kyekiraga nti wa kyakulabirako naye nga ggukkiriza nti si wa kyakulabirako, musabe ayimirize embagirawo by'abadde akola, kubanga aba contradictinga byayogera ne byakola nga byanjawulo. Ebisigadde bw'oba owulira ng'oyagala kigende mu maaso, muyambeko mubeere aba. Ayinza okuba nga yalabika mu bantu nga gw'obeera mabega. Tukkiriza nti osobola okubeera emabega n'oba w'amaanyi n'ozannya ekitundu kinene mu success y'omuntu ono, mwami wo oba mukyala wo, ebintu byakola. Kyenjogedde kikwetaagisa okubeera omufumiitirize ennyo. Full figure atera nnyo okwogera ekigambo mbwe kitemye bannayuganda simanyi tebafumiitiriza alina engeri gyakyogera ate abamu bakiyisaako ebirowoozo. Ekigambo okufumiitiriza kusoma kwekenneenya alina engeri gyakyogerako. Kakati mukwano, wenjagala okusaasirira oluusi abantu ababeera mu kifaananyi ekyokubeera ekyokulabirako, abantu ne balowooza nti abantu bano tebaba na bunafu. Era nze wano nkyogera nnyo ku kisyo bulijjo nti abansuubira nabagamba nampita perfect bwe namugamba nti please yannyonnyola oluvannyuma ne mutegera butegezi naye nakyo nga siri comfortable nakyo. N'olwekyo basweet bwe mubanga musabira nze natidde, bwe mubanga mufukamira okusaba nga bwe mbasabira wano, musabiranga n'essozi. Mukama amuyambe obunafu abulina nze ebintu byesobola kukola mu nsi bibiri. Ebisigadde nsobola obikola kubanga ndi mwana wa muntu, ndi mwana wa kibi. Ekibi kikyaliwo tekivanga okujjako nga Mukama azze n'akijjawo. Bintu bibiri bye sisobola kukola. Ekisooka kwe kubba ennyonyi ngitwalewa ngikozesa eki. Ekyo sisobola kikola, sisobola kubba nnyonyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri kye sisobola kukola, sisobola kubba nva, sisobola kubba nnyama kuba nsobola ogigula. Ebisigadde ebitali ku ekyo nsuubira obikola. Katonda yasaasira obunafu obumu ne bulabika nenzira ku mavivi ne mugamba Mukama onsaasire kino nnuwana ne nkolako wiiki ne nkikolako omwaka ne kiddamu. Bingi naawe omanyi obunafu bwo sister, omanyi obunafu bwo brother. Kazi ngambe ebimeka bisobola kukola kubba nnyonyi na kubba nnyama, kubba nva kuba nze nzigula. Ebisigadde nze nsuubira okubikola. Temubeera wano teweekanganga bukedde nkya, teweekanganga. Enjawulo gye nnina nti ndi muntu akkiriza nti ngwa n'enjayaana ne mpanika emikono ne bansitula ne nsobola okuddamu ne ntambula. N'olwekyo ekyo njagadde okitegeere. Olulala ndowooza ndi kubuulira eddakiika ziri mmeka bannaye. Okay. Kino njala tukiveeko kubanga kyankutteko nnyo ate nasuubiza nti ngenda kyogerako. It's a story about myself. Nafulumya oluyimba lwange bwe tubanga si lwe lwasooka lwali mu luyimba nga lwa mu nnyimba zange mu luyimba nga lwa 6.
oluyimba olwo baluyita obufumbo si mmere. Oyagala nkuwa kapera nsobola okukikola kubanga nakyo njagala okujjayo. Listen and listen carefully. I would just play the song, but I want you to know kyenjogera nkijjawa. The song goes like this. Bw'obanga obadde olumanyi good, bw'obanga tolumanyi then kitegeere. Laba mbu weetamiddwa waka, nti era oyagala ofuna omusajja ogende n'oyo, mbu ggwe embeera y'awaka ekukese, kati ogamba mbu ajja yenna, gw'osazeewo akutwale weekwasa eky'emyaka, mbu gikuyitako ng'oloba. Tofunye na budde kusoma oyo gw'otwala, gw'ogamba mbu chansi zikuyitako mama, ne kyeweesunze y'embagga. Kati linda abasajja tobamanyi buzaabo, abadduka obufumbo, bannyinaze sibakugira kubawasa. Obufumba babufunye mu chansi n'owangaaliramu, weebaze Katonda kuba lutalo. Ate obufunda n'amagye kubanga olekulira, n'eddembe n'ofuna, mwabapa kusaba nammwe okufumbirwa bannange mugende mpola. Kuli mugugu atannaba kugwetiba tomanya. Siba discouraginga, naye obufumbo bwa luno si mmere. Bwetaaga n'amaze kumalirira, si tulo nti buli omu afuna. Bwetaaga munnyo okusaba, Mukama abibeemu, kuba si muzannyo gulinga mupiira bw'oba ebweru, ensobyo ziraba tebannagukuwa. Basenga bannange sibawalana, mukoze nnyo ku bavubuka banoonya ababeezi, bangi baali batyo okubanoonya. Naye ate mulina ensobi yiino, tugeze omuwala omufunidde omulenzi n'akugamba, senga omulenzi oyo baŋŋamba mutambuze. Mu kifo ky'okuwulira ensonga ye gogamba mbutwala, alikyusa, labayo bw'omukasuka okumubonyaabonya ofune kade. Ddala mbulira bw'atanobe, bebo be mulaba batava mu luguudo, January n'anoba, Febu nakomawo, Maachi nabulawo, Juni n'alabika yinedda. Bebo bosanga n'obuuza ekyamufumbiza, nga ansa talina. Siba discouraginga, naye obufumbo bwa luno si mmere. Bwetaaga n'amaze kumalirira, si tulo nti buli omu afuna. Bwetaaga munnyo okusaba, Mukama abibeemu, kuba si muzannyo gulinga mupiira bw'oba ebweru, ensobyo ziraba tebannagukuwa. Waliwo bannaffe abafa balupiya, muze omwavu yantama tatawaana. Gwe n'obufumbo nkusaba kimu nti totawaana. Gw'ate oba gy'ogenda onoonyayo olupiiya olwo bwe ziribula, ng'emigugu otugga buto. Bebo be nagambya banoba. January bw'oba omwavu ng'abula, February bw'ofuna naye ng'adda, Maachi bw'obulwa ng'abula. Lwawulira nti wazimbye ng'olwadda, kwegamba ne muba muweewuubeewuube. Obufumbo bw'ekika ekyo buketa, siba discouraginga, naye obufumbo bwa luno si mmere. Bwe nawandiika oluyimba olwo, nali sirina na girlfriend. Bwe mba nali mukulu nnyo, nalina emyaka, because I got married. I got married in 2008. Kambi kumalireyo. I was introduced officially, legally. I was introduced on 18th December 2007. I got married in church, legally, on 30th March 2008. I released the song Obufumbo Simmere in 2006. Nkumi 2006. Bwembanga 28 nalina 23, because I got married at 23. Bwembanga 28 nalina 23 lwe nawasa, 27 lwe nayanjulwa nalina 21, kitegeeza nafulumya oluyimba at 20.
if you listen to the song and meditate on the words, weewuunya omuntu owa 20 years okufulumya oluyimba ng'olwo nga sina mufumbo nga by then talina na girlfriend. Lwaki mbireese? Abamu bye tuwogera, it's a calling. So don't be there and judge. Don't be there and expect me to be perfect. Ekintu kino nkireese kubanga kyankutteko baakubya omukazi oli, mbadde siteekayo nnyo birowoozo ku byayogera. I looked for a few nembiraba nendaba ensi ng'erina direction gye yamukwatiddemu nga si gy'alimu. Ontegeera ow'omukwano, eyo tuvuddeyo. Sho ya leero yakubanyumiza bunyumiza. Nkiddamu. Sho ya leero yakubanyumiza mboozi, naye nsaba mukkirize tugimaleko ffembi. Bwe twanyumiza, bwe twakoze sho ya jjo, sister avuddeyo ng'aleeta ekyokulabirako ky'obulamu bwe ku bintu 12 bye twatunuulidde ng'ebigoba abasajja ziyite turn off, ezireetera ne relationship zaffe okufuna miscarriage. Miscarriage twogera ku kintu ekibadde kitanatuuka ne kisaanawo. Relationship ne zifuna miscarriage. Twayogedde ku bintu 12. Sister n'avaayo ng'ekyokulabirako ng'agamba nti sozimmo bye wayogeddeko bye byantuukako nze kennyini. Sophie Tebby omukisa gw'ompadde. Ekituufu kiri nti topiki ya leero enkutteko nnyo ne bwe mbadde ne mpuliranga nsanyaladde. Nafuna Guy ono twali twemanyi okuva e Uganda. Guy yali kasitoma wange. Guy n'atambula n'agenda mu US. Bwe yatuuka mu US n'ankubira essimu. N'agamba natuuse, n'agamba nagenda siriimu, n'ambulira gy'ali. Namugamba okay, kirungi. Ne bikoma awo. Nga soogera neesicommunicatinga naye. Nange ne nkwata ekkubo ne nzija mu UAE. Najja 2019. Kati this year around Feb, Guy ancontactinga. Mukuncontactinga ampa proposal ye, ambulira byayagala biki byonna ankwana. Sasooka kukkiriza ne after yannemerako ate nga nange yansanga kugamba ndi awo n'abantu bennina sibeekakasa bulungi. Guy nga muzikiriza nga mbulira future plans ze nga ndaba zinkolera. Nga tutambuza kintu. Twatambuza ekintu ndowooza okumala emyezi 3. Emyezi 3 egyo byali birungi nnyo era nga mu butuufu bwebaza Mukama olw'ebyo byonna byampadde. Naye ebintu byakyuka. After 3 months ebintu byakyuka. Ngenda okulaba Guy takyampa budde. Kubanga mu kusooka twayogeranga nga bwenva ku mulimu ne twogera like nga tuyinza okwogera essaawa nga 3 ne neebakamu essaawa nga 3 buba bujja ne mukubira ne twogera paka lwe ngenda ku mulimu. Naye emyezi 3 bwe gyaggwaako Guy natandika okutampa budde, netandika okomplaininga nga mugamba naye nga ndaba ebintu ebimu tebitambula bulungi. Kumbe omusajja ono mu myezi 3 egyo gye namala naye nga tuli bulungi, ndowooza yali agenda alaba obunafu bwange. Mu kulaba obunafu bwange kati ate nze ne ndaba ng'asaza omuliro, kati ate nze n'enjaka nga neebuuza lwaki bw'oba kino bwakikolanga kati kyo kyakikola. Kumbe Guy yaluzinga interest mpola mu nze. Ekisooka byonna by'oyogedde okusinziira ku pasti yange
abasajja bange bonna be mbadde nabo nga banjagala nnyo nga nze mbandagira kati ago amalala gonna nagateeka ku musajja ono nga bwe mba njagala ekintu mba njagala akikole nga biri byogambye ebyokukontrolinga omuntu nga mukugamba obanga netandisa omukontrolinga byonna nagenda nga abinotisinga. Mr. Suzi Gayi kugamba nentandika okomplaininga buli kimu. Gayi natuuka ekiseera nagamba naye okomplaininga nnyo n'akantu akatono bwe kati kakunyiiza buli ssaawa oba onyiiga. Kati natandika okwogera ku kintu ky'obudde buno kubanga twayogeranga nnyo. Kati ngenda okulaba obudde abusaze nentandika okumubulastinga. Gayi naŋŋamba obudde nesimanyi kyamazima oyogedde ebintu nempulira nga binkutteko ng'oli ku nze nnyini. Gayi naŋŋamba obudde nkola, ndi ku mulimu nkola, okimanyi nkola, naye ggwe oyagala obudde bwonna bwenfunawo mbe nga njogera naawe. Ndi ku mulimu, lwaki tokkiriza ne twogeranga ng'obudde bukya? Bannange nga byonna sibiraba Mr. Suzi nga nnyinza okuyomba ne mulangira abakazi. Oli mu bakazi olimbalimba obeera otya mu US nga tolina mukazi bane nga ate Gayi akola buli kimu nga akola okundaga nti ye talina anyway simanyi oba kituufu oba alina oba talina. Naye nze kugamba Gayi yatuuka ekiseera nagamba ondowooleza ebintu. Lwaki ondowoolezanga ebintu? Nze nkulaze sirina mukazi naye gwe oyagala eva mbeere nga njogera naawe. Ndi ku mulimu, nina ebyokukola, bakama bange weebali, byonna tobivaliwinga. Gayi nagamba obudde bwange tobuvaliwinga. Bino byogamba ebyokweraga nti ng'oyagala n'olaga Gayi nti ewammwe muli bakabi biki byonna nga kati nga bwe ntuuka ku kyobudde ekyo nagamba ndikola tompa budde nekukubira essimu biki ne mugamba twala eri nze nalabalaba dde abali ebweru ne mumenyera abantu bange abali eyo ne mugamba abantu bange bali eyo gundi ali eyo twala eri biki. Bannange ndoza ekiseera kyatuuka omusajja n'abanga nkooye naye nga tasobola kukola ki, tasobola kuŋŋamba. Kati omwami ono bwe yali ankwana yampa future plans ze nenzikiriza nga ndaba zinkolera ne tuteesa ne tufuna ebbanga nti mu bbanga bwe riti tugenda kukola kino. Kati ebbanga eryo lye twateesezaamu bikola ebbanga lyatuuka nga ndaba teyeenyeenya. Olwo emyezi 3 giyiseewo ntandise okulaba takyampa budde. Omwami nentandika nze okumuteeka ku pressure. Biri byogambye nti omusajja n'omukola ki talking about the future too soon. Nentandika okimuteekamu ne mugamba nti watwagamba okukola kino right tetukikola. Mr. Suzi nembanga nze yakwana omusajja. Kumbe Gayi alabika yandaba mudde ebituli. Gayi ne yeesala mpola. Nali nga nze kwegamba muwadde baganda bange nga boogera. Kati nentuuka ekiseera ne mugamba naye ggwe baganda bange mbakuwadde naye ggwe tompadde bantu bo. Lwaki tompa baganda bo? Nange lwaki tonyanjula eri baganda bo? Ndowooza ye ng'omusajja yakiraba dda sirina future nga si yenze mukazi gwateekeddwa okubeera naye. Mr. Suzi simanyi bwe nnyinza kwogera kintu kino naye ekyamazima byonna by'oyogedde lwakuba sobola bimalayo. Byonna binkutteko, byonna bibadde ku nze. Mpulidde ng'ennaku ennuma kwegamba tayimu yatuuka kwegamba nejjako wayi ebitaliimu ate nga ndi muntu mukulu.
naye Gayi agezezaako okumbuulirira. Gayi agezezaako okungamba omukazi takola bw'ati, omukazi takola bw'ati, omukazi awuliriza, omukazi akakkana, kugamba nga nze musajja. Gayi n'angamba lwaki tokkakkana? Olinga gwe musajja, kakkanako. Omukazi tabeera waggulu bw'ati. Bannange nga byonna sibiraba. Kati ekiseera kyatuuka ne nnyiiga Gayi ne mubulookinga. Kyokka nga ne bye mubulookingira tebiriimu. Olw'okuba namanyira bali abasajja be mbadde nabo okuba kontrolinga. Gayi ne mubulookinga. Kwegamba nga njagala Gayi abeere eva wansi wange. Gayi bwe namubulookinga bambi nannoonya nankubira dayirekiti nga nkubira. N'angamba leka twogere. Ne twogera ne mubuulira ebyali binnuma. Gayi n'angamba nja kukyusaamu. Kale alina byakola ebinyiiza. Naye ate lwakuba mbireeta bubi mu maaso ge. Simanyi kunnyonnyola muntu. Gayi n'angamba by'ongamba si bibi era oyinza okuba oli mutuufu. Naye tolina mpisa. Oyogera bubi, oli mukambwe, towuliriza. Kwegamba bambi Gayi naye ng'alina ensonga ze. N'agamba by'ongamba si bibi naye bwe batyo si bwe bakola. Omukazi takola bw'atyo. Mr. Sozi nga sibiwulira. Nga byonna bimpita kuli. Naye kyekakasa nti omwami ono yanzija mu birowoozo bye. Lwakuba nkubira era twogera. Naye bitwegwera tetwogera ku bya future. Ebya future takyabyogerako. Kati nenkakasa mbu kirabika yankoowa lwakuba taŋŋamba antambulizaako kyeyo. Omwami ono twayogeranga nga ku vidiyo biki nga mpaana bannange ng'ayinza okuwaana. Naye amazima kati ne bwe twogera ku video call like andaga nti kugamba takyansiimanga luli kati aŋŋamba ng'ogeze nnyo wenna ogeze biki. Andaga sikyamukuba. Ekyokubiri omwami ono mu myezi 3 gye twamala nga tuli bulungi yalinga ampa ssente. Ng'ampa ssente wadde tezaali nnyingi nnyo bwali butonotono naye ng'era nabwo ndaga sisiima. Kale nga simulaga naye nga nkomplayininga mu bantu bange nti Gayi ampa obusente butono biki. Bambi kati okuva mu myezi 3 egyo paka kati tugenda weza mu Febu tuweza omwaka. Naye Gayi taddangamu kumpa yadde ekikumi kye. Ekyo kindaga nti ekyamazima Gayi yankoowa lwakuba tanjatulira naye ng'ekituufu alabika ntambulizaako kyeyo. Naye ng'ate maybe at first yali anjagala naye yagenda okulaba ebinvaamu n'ebyenkola nga tebimusanyusa. Eyo story yange biwanvu naye sobola byonna byogera. Neyanziza bambi Mukama akuwa omukisa. Bamikwano, njagala mbabuulira amazima. Kino kyo simanyi bwe nnyinza kukinnyonnyola. Bw'abanga eno y'engeri Katonda gyansasuddemu olw'obuweereza bwange. Bwe natandika abantu bangi bagamba nkulabye emyaka 3 mundeke. Eri abantu abajja mu inbox nga bandeetako olukwano banneeyogerezaako ayagala nkole ku bizibu bye ng'alaga nti abadde nga ngoberera myaka 3. Ebintu bino si myaka 3 nze munveeko okujjawo ng'obadde ng'owuliriza music wange mu music mbadde mbikola ne ku radio gye nkola mbadde n'engeri gye mbikolamu. Naye ku YouTube ku social media sinnaweza myaka 3. Please mundeke. Ebintu bino it was 2020 not so Sozi. It was 2020 actually July. If it is July it is it is July but let's count June because the plan started on 30th April 2020. Ebintu byange bimba wano. The plan started on 30th 2020.
Then I started now of mpola mpola, mu May, then June I got serious. Bwe ndiba mbatekinga mu bulamu bwa jane yange ne YouTube, muli gitegeera. Nolwekyo sinnaba kumala bbanga eryo. Naye njagala babuulira. Ebbanga lyembeeredde mu bintu bino nga tubikola nga bwondaba. Njagala okwebaza Katonda. This is the best paycheck. Nchiddamu. This is the best paycheck. Sister, malayo ensonga zino tweyongereyo. Mr. Sozi, honestly, I'm so glad that you can respond to me like this. Positively, Bambi. I didn't expect it. I'm surprised. Naye, mbeerako lwakuba ntera kulaba repeat. Naye okusinziira ku topic ya leero nagambye no, I have to fix time nkulabe live. Ekituufu kiri nti nina amalala, njogera bubi, oba nkugambe nti naye time etuuse nga mpulira Gayi mwetaaga, naye nga kirabika Gayi alabika yakyuka, naye nga twogera naye alabika takyanjagala kugenda mazima, naye neeyanzisa mukwano. Mbeerako nnyo, mbeerako. Nkiddamu. Sister, bwe nayogedde naawe bwabadde kiro, nakugambye nti sigenda kukola comments nyingi about you in the inbox, but I'm going to do it openly n'abalala bakitegeere. Njagala mbabuulire. Abampuliridde ebbanga eryo lye njogeddeko, muwulira nga nina omuntu gwe ntera okwogerako empola indirect. But that was my sister. Sijja kukinnyonnyola, but there is a sister I always talk about. Naye indirect. She's my real sister. Waliwo ebintu bye namugamba nga tukyali bato, kubanga muto kunze. Waliwo ebintu bye namugamba nga n'atabitegeera, n'agwa mu trap. Nina mikwano gyange, nze nabagamba almost 97 of my friends are girls. Girls. If I am not mistaken, I remember Nakato Bobango laba show eno, Nakato oli Sweden, then babiri Bobango laba show eno oli Canada. Kubanga manyi mu followinga. Njagala mbabuulire kino. Nga mwe mulaba Nakato ne babiri, then mbabuulire lwaki nkirese. I am not here to joke. Bwe nali omuto nziri olunaku lwange lumu mama yampita. Ekiro sawa actually teyampita. Ngenda okwebaka mu buliri, nali mu kisenge nga mama naye yebase mu kisenge kye, naye mu kusimuka ne mpulira omuntu ng'akaaba. Nengena ne checkinga mama ne musanga ng'akaaba, ne mugamba mama kiki ne mulemerako nnyo nga mama lwaki okaaba? Nanga mwana wange gwonkaabya. Ne mubuuza mama kiki. Nasoka kubeera bothered. Mama lwaki akaaba? Mama ye mama wange, ye tata wange, ye buli kimu. Kyenjogerako nga ye buli kimu. So kumulaba nga akaaba, nali sobola kusirika. Nangamba mwana wange gwonkaabya. Ne mubuuza mama lwaki? Nanga mwana wange ogenda kufa. Mwana wange ogenda kunfaako ng'okyali muto. Ne mubuuza ntya. Nangamba ogenda kufa siriimu. Tekwali ttaala, twali mu kyalo. Nga teri masanyalaze, nabaddeyo weekend, sebe masanyalaze bagatusse, ebikondo biri wali wonna wonna kabula soka eby'amasanyalaze ne transformer eri awo waka. Munnange mama nga akantema ngenda kufa siriimu. Yikonze namujje mukuwoza mu bintu bino byenjoza kuba nakolanga nnyo emirimu awaka. Namujjeewa. Nangamba kakati baatuuse n'okugamba nti oli mu kwagala abalongo omulundi gumu. Oyagala Nakato ne babirye. Konze wanji n'abyogera nanga mwana wange nyamba ekintu. Bw'oba owuliranga okuze nnyo ng'oyagala kusetolinga kankuwasiza omukazi. Bano bino byewuunyisa nnyo kubanga njogera about my life. Kamugamba mpasiza omukazi. Gangamba ogenda kufa.
ku kyalo bakwekokkola oyagadde gundi toyisa sikaati toyisa bawala. And I was like, what? Kiro kye nagamba maama wange ne mugamba maama oyinza obutanzikiririzaamu naye nkugamba ebigambo ebiva ku ntobo y'omutima gwange. Nina mikwano gyange nga baana bawala bangi ne mugamba naye maama quote me nga bwe nakimugamba ne mugamba maama olunaku lwendijjamu omuwala empale ndikugamba. Nenkiddamu ne mugamba maama banjogeddeko ebigambo bingi boogedde ebintu bingi naye olunaku lwendijjamu omwana w'abandi empale ndikugamba. Kati manyi mwagala okukitegeera kubanga mukimanyi nti namala nenzijjamu omuntu empale olugambo olubali kituufu naye njagala okubategeeza ndayiranga ntya Katonda mange namugamba. Mumanyi ebbanga eryali liiseewo bwe libanga lyali ettono nga I am not mistaken tegikka wansi wa myaka egi. Lwaki mbireese n'obbanyumiza bino? Nagambye almost 97% of my friends are girls. Now, if I am a friend to girls, it doesn't stop me from reasoning and seeing things as a man. Yensobola ki? Nsobola okukozesa experiences zange, nsobola okukozesa ebintu byendabye byennimbi abawala, nsobola okukozesa ebintu byemanyi bye twekobaana ne baggayi emabega kati kubanga ngenze mbikoowe bisikyabisobola. Nembireeta nembigamba abawala nga ngamba abaana abawala okubalabula nze omulenzi abeera mu balenzi nze omusajja nenkugamba nti omusajja bw'akola bw'ati aba ategeeza kino kubanga ndi musajja. Ekyo netukikuba wali nenzija nenkugamba gwe omwana ow'obulenzi nti abawala kyekino bw'akola kino aba ategeeza kino. Lwaki mbikugamba? Kubanga mbabeeramu ne baŋŋamba. Oba ogezaako okuntegeera? Kakati okutandika bino byonna mbireeta nga nina obulamu bw'omuntu omu obaaba bwe njagala bukwatibweko. Bw'eba ensobi nze nagigwamu saagala ogigwemu. Bw'eba ensobi eyagigwamu mukwano gwange gwe nalabako ate ye tasobola kuvaayo n'ayogera nze nvaayo n'enjogera kubanga nakiraba ng'omulala kyamusuula. Nze senyumya firimu. Bwe nsoma obutabo bonna nga bwe ntera obubagamba kubanga nsoma ebintu bingi naye mujja kundaba nti siri muntu nnyo wa kusoma. Mbitunulya ne comparinga ne byendabye then nenzija nembireeta. Bwe nawulidde sister oyo ng'avuddeyo ne yeewaayo yanneegasseeko okukola omulimu bulijjo gwe njayaanira. Mumuwulidde ng'anyumya nti ebyo ebintu 12 bye nayogeddeko jjo byamutuukako nga si mulenzi y'abiri nga sister y'abiri. Bwe naayimirira sozi ku kamera ndaba engeri gye yasetinze nga nina kutuula. But in respect, I want to stand. I don't know. Am I okay? Saagala nkundaga face ne botandaga face. I don't know. Okay. Njagala okuyimirira in respect to my dear sister. Njagala okuyimirira kuno kwenyimirira nonyeze ekintu kye nnyinza okukola nkulage nti I have respected your braveness, like your boldness, like your honest, the honest side of you. Nenyimirira okuwa ekitiibwa. Thank you so much. For what? For opening up. Njagala mbabulire ebimu ku bitawaanya abaana b'abantu kwe kubanga bamanyi obunafu bwabwe babumanya ne basigala nga be babuwakanya. Omuntu najja nagamba nti naye nkubulire weakness yo yeeno n'osigala ng'ow'ensonga ojustifying weakness yo. Brother, teri muntu ajja kwagala kubeera naawe mu bulamu. Sister, teri muntu ajja kwagala kubeera naawe mu bulamu ng'oyagala okuteeka essira ku bunafu bwe n'ojja essira ku bunafu bwo. Bitambula bibiri. Okebera omulala weekebedde. Yensonga ki nzija ne mbagamba I am not perfect. Era ne tuwogera abafuna omukisa ne bantuukira tuwogera. Sister,
akabonero ke walaze okuweweerako ekyokulabirako ng'olaga gwe wali weeronda, gwe wali ofuga, gwe wali okola ki. My goodness, kino kyammenye kyamementudde ne mpulira nga Mukama ansasudde kubanga bino byenjayaanira tutuukeko. Show ya leero njivuze bwe nti, but you just don't know how I feel. This is the best paycheck gye naakafuna ebbanga lye mmaze ku YouTube. Okuvaayo n'onnyonnyola ng'okkiriza nti mu bye twayogedde byayongedde okuyamba okutegeera lwaki relationship yo gy'otategeera oba weeri oba teriiwo eri bw'etyo. Ekyo kimmala. Mukama bw'anannyamba abantu 5, 10 oba 10 oba 100 oba 2 abalituuka ku mutendera ogwo, ndigamba nti Mukama nwanya okulwana okulungi siibula omuddu wo agende mirembe. Ensobi zenguddemu saagala brother wange kuzigwamu. Ensobi zenguddemu saagala sister kuzigwamu. Era nkiddamu temuntwala nga ba motivational speaker. Wasanyusizza omutima gwange. Wandetedde okukaaba amaziga ag'essanyu, ag'okwebaza Katonda, ag'okumugulumiza ne ngamba Mukama weebale kubanga wanfuula omuzindaalo okutuusa ebigambo byo eri abantu. Nga mmaliriza, njagala okuleeta challenge eri ggwe sister alaba show eno oba brother alaba show eno. Togezanga ne weerimba nti relationship yo efa olwa boyfriend wo. Togezanga ne weerimba nti relationship yefa olwa girlfriend wo. Nti relationship yefa olwa bbaawo. Nti relationship yo efa olwa mukazi wo. Ekyo njagala nkikiriya linge mbabuulire lwaki relationship yo efa. Oba nkyogereko nkya. Njagala kukiddamu nkikkaatirize awo nsalewo. Togezanga ne weerimba nti relationship yo efa kubanga bbaawo takola kino, takola kino, takola kino. Togezanga ne weerimba nti relationship yo efa kubanga mukazi wo takola kino, takola kino, takola kino. Lwaki relationship zaffe zifa? Uli ngo yagala okitegeera. Ate enkya tugenda kubeera mu love story. Enkya Friday. Enkya Friday. Ekiro kibeere kya Monday nkikulekeremu nga kibuuzo. Relationship yo tefa kubanga bbaawo. Relationship yo tefa kubanga mukazi wo. Obufumbo bw'oba bwafa tebwafa lwabalo. Obufumbo bwe bubanga bwafa tebwafa lwa mukazi wo. Nkyogedde emirundi emeka. Nyongera okwebaza abantu abalina obuvumu nga basista. Nga mpumbawumba kino kiki ekita relationship zaffe kijja kuba ekya Monday. Saba Mukama akuyambe bwe basonganga ku bunafu bwo oleme kwekangabiriza natama ba motivational speaker. Oyo ayogera yasinga okubanga alina amaka agatuukiridde. Nedda, nze totegana na kimbuza ansa njikuwadde. Sinze nina amaka agatuukiridde. Era bwe bayita Uganda abalina obufumbo obutuukiridde nze sijja kulubeeramu. Gwe munafu oba onoogenda n'okwata akatebe k'okumwanjo n'okwata n'ekitabo obeere secretary weesiimye. Enjawulo agange gye gasinze eyiyo nti enjagala gye ngaagala nsobola okukola ekisoboka mu busobozi bwange okulaba nga gayimirira. Ekyo kyo kisooka nti choice. Ne ngamba nti njagala okusalawo kwange maka gange gabeerewo. Oba gatya ebisigadde awo tubitunuulira ne tubi breaking down okulaba nga gasobola okubeerawo. Kubanga tegabeerawo bubeezi by words, gabeerawo n'ebikolwa. Emirundi mingi ebintu bwe bigenda obubi tuteeka amaanyi mangi mu kutunuulira pate endala. So tushiftinga blames ne tuziteeka ku bantu abalala. Nti tufeirinze kubanga gundi yakoze kino yatuletedde okufeiringa.
nti relationship yange eweddewo esaanyeewo kubanga gundi olunaku lw'oli concentratinga olunaku lw'oli salawo n'oteeka essira ku ggwe oyinza obutakitegeera olwaleero nawe olikitegeera ng'ogobera show zange olunaku lw'oliteeka amaanyi mu kwetunuulira ggwe ne weetegeera ne weemanya obunafu bwo ne weemanya olina mbeera ki mw'otamira oli olina mbeera ki mw'omunaagingira olina mbeera ki mw'omusindiikiriza olina mbeera ki mw'oto accommodatinga mbeera ze kakati kino bwe nkyogedde sikigambye ggwe sister sikigambye ggwe brother nkyegambye n'ekikugamba singa okuyaayaana kwaffe mu relationship tufuba okulaba nga tusooka okuteeka amaanyi agasinga mu kwekebera n'okwetereeza katonda bw'atuwa ekisa ekyo ne kibeera mu nze sozi ne kibeera mu ggwe beki ne kibeera mu ggwe mukyala musana ne kibeera mu mwami musana ng'okuyaayaana kwaffe okwa buli lunaku kuli mu baffe bantu sekinoomu ne kikuyingira ne kikubukala ne kiyingira mwami musana tugenda kubeera n'amaka agakola enjawulo mbuuza nti kitya kijja kuleetera okusonyiwa omanyi lwaki nga tonnakomerera munno kubanga wamukwatidde mu bwenzi osooka ne weekomerera nti naawe okola obwenzi obw'ebika eby'enjawulo buyinza oba nga tebuli direct nga buli indirect buyinza oba nga buli direct naye nga bwakyama tebannaba kubumanya n'okubumanya tebali bumanya naye ng'ekituufu kiri nti obukola kati bw'omala okwekebera bw'oba ojjayo emiggo okukuba mukazi wo ng'ojjukira bye wakoze jjo oddiriza bw'oba oyaayaanira okukufaako oli takufaako n'osooka oyaayaanira okunoonya engeri gy'olaga nti ofaayo ogenda kulaba ebintu byanguwa nga mwena ffenna tusisinkana ng'emikono gyaffe myanjulukufu okugaba kyokka mu kugaba bwe giti ate bwe gigaba bwe gifuna mumpulidde nga ntandise nnyo okubeera emotional njagala show yaffe olwaleero ekome wano katonda affe omulungi weebale nnyo nnyini ddala kubanga otwadde omukisa okuwulira bino ebigambo bino bwe ntyo bwe ntera okubitandika bulijjo nga nsaba nti tukwebaza weebale kubanga ebigambo bino tusobodde okubiwulira sejjangamu siri wano nga njogera eri bano abatali batuukirivu nga nze ndabika ng'omutuukirivu njogera eri abatali batuukirivu nze atali mutuukirivu munnaabwe njogera eri abatali perfect nze atali perfect nze bwentyo bwe mbyogera katonda wange bwe mba nsabira omukisa relationship ya sister oyo nsabira omukisa relationship eyange bwe mba nsabira emirembe n'obuwanguzi alaba show eno mbyesabira ekisa kyo ekiri ku oyo kibeere ku nze kibeere ku ffe ffenna otukozese buvunaanyizibwa bwa musajja buvunaanyizibwa bwa mukazi kyamutawaana nti abasajja bangi balowooza nti okuyimirirawo kw'amaka abakazi be balina okwetereeza be balina okufaayo be balina okuyiwawo omubiri ne beerabira nti byaffe ffenna kyamutawaana kyabulabe era kikosezza bangi ne kinyigiriza abasajja bangi olw'abakazi okulowooza nti bo babeera balungi nnyo naye amaka gaffe olw'abasajja abatafaayo amaka gaffe olw'abasajja ababi olw'abasajja abenzi olw'abasajja kino na kiri ne tutambulira mu bulamu bwe butyo tutambulira mu bulamu ng'omusajja asonga emmundu mu mukazi ng'omukazi asonga emmundu mu musajja ne twerabira nti omulabe waffe omukulu ali ogu kyekibi ye sitaani bw'amala okutuspaakingisa bw'ati nadda ku bbali wamma n'atwerabiranga firimu n'aseka ne tukubagana ne twekyokya naye nga tulabidde okuteeka amaanyi ku mulabe ne tugeeteekako buli omu n'alabanga mulabe we ye mukyala we omukyala n'alabanga mulabe we ye mwami wamma sitaani n'atuukiriza enkola eya divide and rule otusaasire abafuuse ba victim ab'embeera bw'etyo osaasire sister oyo ayinza okubeera victim ow'embeera bw'etyo otandikire wano ng'okkiriza okusisinkana emitima
egiguddewo okukuwulira, egiguddewo okukutegeera. Obulungi n'ekisa kyo kabitubeere leero ne bulijjo obeere Katonda waffe okole omulimu mu ffe naye osooka okutuwa amaanyi kubanga bibaamu okulabika ng'omusiru, bibaamu okugumiikiriza by'otalaba, bibaamu okukkiriza by'otalaba by'otakwatako, naye abasobodde okubifuna ne bagumiikiriza balina obuwanguzi newankubadde obuwanguzi bwabwe obumu tebulabika naye balindiridde engule ey'obulamu obutaggwaawo kubanga batambudde mu lugendo lw'obulamu bwabwe nga beesigwa. Obwesigwa bwaffe tulowooza nti bwakusasulwa wano. Waliwo abagenda okubeera abeesigwa bafe ng'ensi ebalamudde mu ngeri mbi nnyo. Waliwo abagenda okubeera abeesigwa bafe nga bafudde n'obwesigwa bwabwe nga tebubagasizza bo naye nga bugasizza balala. Kyokka enjawulo bubagasa nga bafudde baana bo. Katonda affe omulungi. Waliwo abayinaayina balaga nti balungi n'ayogerera mukyala wange ali kino, mukyala wange tafumba, tanfaako, takola kino, naye ng'ekituufu akimanyi nti ye kennyini ye kavuyo. Olw'okuba musajja asobola okwogera, musajja asobola okukuŋŋaanya abantu bangi n'ayasa mukyala we, takola kino, takola kino, takola kino, bambi nga n'oluusi omukyala anoonya bw'atandika okwennyonnyolako ng'alaba bigenda kuba biswaza bbaawe, n'asalawo n'asirika. Omusajja n'ayogera, n'agenda kyalo ku kyalo, n'agenda mu b'eŋŋanda, n'ayonoona mukazi we, omukazi n'asirika bejje. N'abeera mugumiikiriza, n'abeera so understanding, n'atabeera paid back, n'abeera judged, n'abeera mocked, n'abeera provoked, naye n'asigala nga mwesigwa. Omulala n'asigala nga ayinaayina, naye ng'ekituufu ekiri ku mutima gwe akimanyi. Katonda waffe saasira omukyala oyo asoomoozebwa, ate era osaasira omwami ayinza oba ng'asoomoozebwa n'embeera eyo. Njogedde bingi naye binva ku mutima olwakyempulidde mu show eya leero. Ogulumizibwa era obw'ekitiibwa ne bulijjo tusinkanye mu kuyiga okwenkya mu love story mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye and we all say amen. Nga tusiibula njagala okukujjukiza nti ku channel yaffe Abadvent UG official, Abadvent official UG, the channel name is Abadvent official UG. Olunaku olw'enkya ku Friday tugenda kubeerayo ne Yaled yaliwo gwe twogerako. Bambi kigonvu kiyonjo kiteefu ate kirungi bandiseyo kano kaleta kali mu lulimi Luganda nenjagala nnyo nyingire Golden Gate Choir ne saasobola nga wenjisanga simanyiiwo tiri kubona nti oli mugaire paka ngonzinze mu mugaire dijja kuwanga omudenene iwo nsiikire nga kumpengere omudenene gombisi gwenjuki Jesus. Kakati lumu ngenda mu kyalo lwimba lukutte ngendayo mu lockdown. Kakati mama mukubire simu mugamba, kakati mugamba funa okukuba amatanzija agenda kukubo abuulira abantu nti Yaled akola ki ajja Yaled angambye ajja nsanga kukubo wokyamira ogende waffe nga bajjudde we bati balinze Yaled yadde embeera ya poverty mukwano guliddeyo chapati yadde embeera ya poverty mukwano guliddeyo chapati jirye nga bw'osekamu ani yadde nkalu tekuli majita. Enjawulo abaana abawala gye basinkana ne baggayi bano banjagala nga bwendi agumira chapati bw'otuuka okujjula zi burgers zi hot dogs ng'oleeta muntu mulala bannange basajja baze zekyova olaba nze omanyi emyaka gye mazire mukyala wange myaka 11 kati kuba namuwasa alina emyaka oba 19 Yaled 18 ekkanisa nga yeebale myaka 10 na meka nzuza 18 n'owasa nempasa nakati gwe nina omu kati gwe wali 18 ye ng'alina emeka yalina 16 awo twadduka buddusi twadduka buddusi 10 kakati munaye ne mukwana byebyembi nga binajja nga tafunye olubuto kakati ate essaawa zino ate ye muntu yakunyweza namudinkoni mu kanisa yo all time gospel song oluyimba lwo olw'obulamu obwo olw'eddiini 127
mirembe mirembe ya Yesu bakomujebala emirimu kanaffe eno tukakalabya anti ejaffe tubona nguudo bw'ati agigaba yategeka ne tulepuka obudde okuziba gituuza muno gituuza muli mayindiza ndi muwagizi w'akadongo kamu kuva dda kakati nafunye ekirote waffe mu kiro nenja ntyamu ebitalojjeka Katonda bwakwabulira ne bw'osalasala amagezi obeera olinda natunula nze mbebere kwegamba wawonya abo battito abatona bikedo Kona Sabula Sweet mother, I'll never forget you For the suffer way you suffered for me. Sweet mother, I'll never forget